media yafetu kusensonga. Namubuzo malirizo omukazi yansika wig teziba kuba nti wig yali original nalingenda genda nakawalata blood aho nyine we muri yansike nga no daddy wali aho nga daddy wali nga usanga we bali nga babawusa we bali najisika bwe yajisika daddy si muntu muyombi wampita birawo kati nzo ndabanza wenzo kuninya kutegereza before no gende biseera ebyo nenda nikyagala okumala okubba omusajja ngalimu omulamwa nga nyino nze mukwano bansanga ne bankuba ne banjira bia nenga nze omusajja nyino mulaga ndi ku kituufu nze sinza daddy kuswaza era bwe yamusabatula namuvuma bwati konzeo ebyo biseera nali nsula bulenge yo nengo mami tajjayo nzo kwekabyawo otibona sisiwika omanyi mukwano nga njogera oluganda atanze bwe nyiga njogera oluzungu tomanya je ruva nayogera oluzungu lonna nendumalayo era nga soogera nnyo kati bawunsa najja nanzira wano omuwala nga bwe yetoola ayagala kunkuba waliwo abakazi nga batamidde bayitawo namuga mukazi munnange naffe gola abatuzalazaala mudda batuleka ojja ntugende tunywe wala giraba omuwala g'olwana naye bwafaanana nedde tulaba mukazi yavuma buguda wallahi mulabe buguda gye baavuma mukazi go wanjoga Udeno usaku kanji swimming na dabayo nawo olabe eyo buguda izo gama mukazi mama ya buguda chini ngalabele na kizimba nawe jango olabe eno buguda osolo gama mukazi muno aina ka buguda. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada changumu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangumu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangumu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Yagenda akaaba Saamu kuba nenvaayo omusajja Saamu tabukira kolo namuwa omufiira namuwa style kayenje ka message byonna Style kayenje yebere style kayenje ojiwo omusajja naddayo ajimiza gwakowa pozo jonga nkuweye cyana kijikulage sitayiro kayenje najimuwe emirundi eji Smoti abakazi charawa vako charawa ja kujira charawa wange namara manya tubampadde kayenje vako Ndiate abara yagakola ki? Bumazi. Nero tukatiredde bulungi. Ndaka kutereza bulungi. Mbere ngalira bikatone ngoli bikanyo bwezi byo boli bisse. Katonda wange. Agambye atya? Ebere ngatonyo. Yalira bekitegeeza. Yalabako. Twasinka badenda byogera. Yo. Tunaje twasinkanako. Omwana agenda kubuuka
ayina ebyoya bingi agenda kubuuka we atalo dina banga ligize diti nali mulago twali makindi ayikwatako nali muyisako bwe alina obwoya newo okukifa talina obwoya ate nabulaba nti omwana watugagawalako dda yatugagawalako amma tubaddeyo wamala bulijja ŋŋamba tugende tulonye kusenga munyweza tugende tumunoonyeko era ate kamada nagamba kasa yesiba ku kintu mukwano yankubira mbadde banyigwa muwe ennamba yankubira nangana nayisenga nandyagade tugendeko ku lunch twagenda twali awo emakindi we tuwaluka restaurant ne musinkana nga manya alinda mmwe tukamubuuza mubuuza SB4 ali luddawa tinaweseka kati bali baki tuba twavinze lunch ng'abantu twakekama kabadde ankuba twali tukoze appointment nga tuli ba ku meetinga leero kati angambye kakati SB4 atalese kamera katugenda kukola tutya ebbere nali mukonyako bwenti ku kifuba alina obwoya bufumita kakati nkyabulowoozaako tulina Senga Munyweza tuli ku SB4 media tugguseeso nga Senga Munyweza ono mbadde nga mutumirangako omukyalo ono muwagizi wa motoka za mpaka ate era nga sponsor ateekamu ssente mu muvuzi w'emmotoka z'empaka wabayise Isaac Sozi wamu ne Faizo Kayiira abangi bamanyi nga Just Bayaye nabasuubiza ne baga nti lumu tujja kujja tumukyalirekokko tukulikeyo mwenna abaliyo eggaluka mu rawundi 6 fe mu piki nga ate bali mu rawundi 2 abali motoka z'empaka eya bakasa batya naye nga mukulike abakyali eggaluga senga ono yajja n'amajege oli otya ndi bulungi ogamba otya bulijjo nno abantu baŋŋamba twagala kumanya senga namutezeko ku live n'atwokya era nzize okukuloopera tugenda Zimbabwe senga munnange tukuloopera ŋŋanze omuvuzi wa Uganda akiikiridde Uganda Uganda entunuulidde ensindise Zimbabwe ngikiikirire kusula lwakubiri kati simanyi onkozi otya abo obusonga bunafu ngenda kujja oyogedde ngenda wamaze dda ekirala kankubiddeko Shadi mujjuka ku live yaffe leta senta otusoke tumoche gamba ate wansuubiza mu kamera kasoke nkokyeyo ez'okugira ng'ogiragirako paka kulya munyonya kulya ku binyeebwa munyonya ku micomo kasokoleke Shadi ono yeetaaga mulina mukubirako Shadi ono amanyi okubira sente nnyingi ennyo z'ono n'abaana katonda wagega neyanziza senga kasoke mama soke mumala kubira Shadi ono amanyi okuneepankirako muteekaawo sente nnyingi ennyo z'ono n'abaana Shadi nayo ne Senga Munyweza kyali mukunkola tojja tuvuddewo tojja akooya ayagala kwebakamu senga nga neyanziza wewa obunyama munyonyaawo emicomo n'ebyana kwotadde mama nkoze ekyo kino Shadi owulidde ndine Senga Munyweza kyali mukunkola waneeno ansibiridde entanda ya Zimbabwe kati ndi musonyi ansibiridde entanda ya Zimbabwe agambye takumanyi takulabanga nako aŋŋambye kulive namuwa sente nyingi kulive bakuwase bonanga kanneeyagale ku sente ng'otabuka baddangayo sokoziriza kama ku kyaja singwa mbadde kato kino kyo kiwedde kulekayo eggaluga munnange twavaayo galuga twanyumirwa nemmotoka umalwa yinzo tunulire nnyo ebintu bya ssente ng'obitegeera nnyo eggaluga twavaayo twanyumirwa bulungi abawagizi baffe baaliwo n'emmotoka zaffe zonna zamalako bulungi n'abamu betwali tuleesinga nabo baavaamu wabaloga yakulemererwa nnyo noona abali eggaluga eraba omukyala ng'ayambadde engogogo ng'akutte ensawo y'abajjajja n'emmindi byonna twabyokola kyolina okumanya y'omukyala y'ono abangi abagamba mwana akyali muto naye ebigambo byali bingi kituufu
Munnange noloza ensonga z'abajjajja ziriko emyaka. Obuyinza tebuliiko myaka. Sanga nowe myaka 5 ng'alina obuyinza kati ng'ewaffe. Waffe tulinayo omwana ali myaka agenda weza myaka 9 naye azaalisa abantu bane babasibiddeko embuto. Myaka 9. Kati nze ng'akyekyo sikikola kati tulinayo waka akikola. Kati obuyinza tebuliiko myaka era nabawulira omwana gamutonga alayika bulungi okubeera mwezi ensonga. Obuyinza tebuliiko myaka buva eri bakulu ne basalawo nti kati ono. Tuli wasenga munyweza asanga wano ku Star wano Ekitebi. Ekizimbe okuli bakita bread house. Senga aina wana ebintu mubimpi twanjulira abantu betulina wano nzo tutandike embozi. Ebintu tulina ebintu bingi nnyo omuli eddagala ly'emikisa ery'abakyala n'ery'abaami abali eyo n'abamu nga business ziganya otambula bulungi ng'emirimu tegitambula. Tuina business booster, customer caller, musimbya nyiriri ezo na product zikola ku business okunonya kuba customer. Abantu bangi babera ne business nga ina capital munda ina stock nenge bintu tebitambula taina ba customer. Some of them nga bakolera online abala baina location nenge bintu tebikola ki tebitambula. Tuina eddagala eryo libayamba ko kuleta ba customer. Tuina ebyogo by'emikisa abana balemeddwa okufumbira osanga omwana nga alayika bulungi nga mwala mulungi naye ng'ensonga z'obufumbo zaagaana. Tola benamba esinga obungi ensangi zino bebatudde waka. Tebafumbirwa era waliwo n'engombe y'amasima abalungi tebakola ki? Tebafumba. Naye nga munnaye engombe yali nfu nnyo abalungi bafumba ng'omukisa weeguli. Mukisa guba teguliiwo. Kati osanga omuwala nga alayika bulungi nga mwala mulungi alayika bulungi. Omusajja alina gwe yandibadde yeegomba ng'amutunuddeko. Naye ne weesanga nga omusajja amulaba tamuwa nnyo attention amuyitako buyisi. Omuwala alina buli amanya nti ndabika bulungi kimuleetera obuteetambulira oba obuteefaako ng'omwana omuwala. Kutandikira mu kisenge ne ku mikisa. Nayesuulirayo nga talina kyasobola kukola nga ye amanyi ndi mulungi beauty yange ejja kuntunda. Beauty tesobola kutunda nga tewali mukisa era kyova olaba abaana abangi abalungi. Era enamba esinga basanga balina ku bigere. Ebikazikazi ebibi byosanga mu mmotoka ez'ebbeeyi. Ennaku zino abavubuka nabo baakuwa abaana abalungi. Baagala nnyo ssente efuuse omwana omusanga leero ku makya ssaawa 4 ku ssaawa 7 bakusaba lanchi. Era bwe kiri omukwana lwaleero enkya nakusaba eza rent ne weebuuza asaba eza rent w'obadde toliwo abadde abeera waatya. Lwaki mukola ebintu ebyo? Mbigamba nnyo abaana ab'obuwala ensonga ezo tezibeera nnungi. Kati abawala bw'obalaba buli wamanya nti mulungi first tasobola genda ku mulimu kukola abeera nga amanyi ssente agenda zifuna mu basajja ab'enjawulo buli omu amanya agenda mulaba but neyeerabira nti buli musajja azze gy'ali akimanya aliko layini talina gy'akola ki gy'amutwala buli omu ayagala kukola ki kumubikulako kulaba bwe yakula akole ki agende. Tebalina nnyo gye babeera babatwala emikisa tewaba ekikulu nnyo mu byonna kasita oba n'omukisa buli kimu kisoboka. Omwana kuwa omukwana leero n'agamba nsasula renti ez'enviri naye ng'obadde omusanga era renti amusasula tomusanze ng'asula bweru. Awo kawe bakolera ensobi. Ate abavubuka ennaku zino nabo baagala kubawaayo. Osanga omuvubuka bangi tosanze naano omuvubuka omusajja abadde afuluma n'ezo ensonga ezimu ezibadde zimuleseko ezifaanana bwe zityo. Kumuwaayo. Sikunze kumuwaayo kumufunirayo ku kati tulina obuti bwe tugaba obwa attracting abakyala abagagga oba abasajja abagagga. Kati akakati ako kasita obeera nako mu nsawo n'otambula nako buli musajja woyita akola bwati kababe bakazi nga bagagga balinamu kasente ng'omwami gwo kayina o abakazi bagenda bakugoberera kati nakamuwaako kamuwaaka kati ako yakomyewo akatenda kati yadda akomyewo kunywezaamu kona nga yafunye ekishuga mami n'ayagala bajje nga bangi babe nga bamuwa bishuga mami gyebiri bishuga mami gyebiri bangi ate abana ab'obuwala ennaku zino ffe tuteekamu n'ebiseera ebisinga obungi kazi tuteekamu kasente munnaye omuntu oba omusajja mulungi nnyo omuwa kasente ate oloza nkulimba n'omukyayo nga ntukwatayo kwatayo akakadde n'ojja ng'ozze ng'okundabako n'eŋŋamba owaayi kwatayo akakadde kano oteekemu amafuta abakazi babikola. Sirina boyfriend nina mwami ndi mukyala mufumbo. Batugamba nti abakyala abafumbo baba ne boyfriend. Nze sirina munnange nenga era abagiraagira babaayo eyo bangi naye nafuna omusajja abikola byonna n'eŋŋamba kantuule. Kiza toyogera bogezi kuba siggwayo balemanyi nti nno onaye boyfriend wajja okukolabako ng'omuzibula yawo ng'omwokyayo. Nabikolanga actually ne bba wange kati omwami wange oyo gennina ewaka namuwangako ku ssente namuwanga najja okundabayo ne mwokyayo naye nga naye ampa
ate abaana bo bwate bawulira ebintu bino ne bakwata sente ne baziwa abasajja musooke mukole ama mutuwe basooke bakole womala okukola obuzibu balina tebaagala kukola kati ffe tulina ebitwayerekereza tusobole okubaamu n'akantu ke tulina kati obudde buno nti omwami azze katugeze nti SB4 nti obozze wange kundabako ngamba wayi SB4 atutte obudde bwe noyebulwa ebirungi by'obonkoledde nga SB4 ngoze okundabako nonjo kyayo nkuwa ku ssente ase nina mukwano gwange nno mulenzi muvubuka naye yalina omuwala gwe yali akwanaawo sawange ng'aswasadizaawo ziti naye ng'agenda nabamusiikira amagi n'anaaba n'afuluma ani omusajja omuwala simanyi gwogumanyi emirimu gye bakola tolina kunonooza ogumanyi tolina kunonooza muwala omwana ayinza n'okuba yeekolera gije naye nga mukwekolera egije bw'aba kayeno kasente n'akajja mu isima n'akajja mu SB4 ng'agenda n'akawa ku Jose naga Jose yewange Jose ayina wankwata batakola ki mulimu omusajja akutuukawo wantu amazima genjini nga tebakutuukangawo omwana bw'ati omuwangayo ku ssente beboononye n'abasajja bamalamu amaanyi g'ekisajja nosanga omusajja nga takyalinamu yadde otwanyi bayina kyoyita kituufu nyinza okuba nga nali agadde okulyako nzizeewuwo ndi mukulya neraliikira transport ngenda mulekera mmeka boda ate nenyeya mmeka wakolesa byomukya gabanga n'amaanyi awo abasajja abasinga ennaku zino tebakyalina maanyi bulungi era n'abasinga n'okujja ewaffe okunona eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ogenda okufunira background ze abawala baafuna omuwala abayinamu ne kasente omusajja najja n'amukola ebintu byadde talabangako ate some of them bafumbe namba esinga bashuga mami babeera bafumbo banga balina abantu baabwe kati bw'aba afunyeyo nga ki SB4 kye ne kijja okumulabako kwata ssente waayo oba tolinaamu obanga okyali waka oba oli mwana wa buwala oba baayo omuntu ogwogamba nti yono genda ozijje mu bajjoze ojja oweeyo SB4 ssente eyo abasajja nga sibafuna kiki ndi mubinya ojja kujja tukola ku kyogo abasajja balina okuba nga baweebwa abasajja babawe ku ssente ojja nagamba nti oluusi olina akutambulirako omusajja akola ebintu byateekeddwa okukola mu kisenge nga bwe nti waliwo omusajja wakwata ng'ekituufu tebakwatangawo omusajja otamuwa ssente ogenda mumalamu amaanyi alozoba lyakoze tebinyumye ogenda kwesanga enkyajja akubekamu yebake akubekamu asimagire atandika okuwoza maama awunya kojja nga tebamuwadde kasente mwokyeyo agende nessanyu ekyakomewo nga ate namwe abasajja balinanga mulina okugaba ku ssente temulowooza nti nno mulina kuweewa n'abasajja mulina okugaba naye n'abakazi era ojjewo omuvubuka w'omusajja kwate naye waliwo omwana nankwaliwo nga yannyumiza mbu baali out nga alina girlfriend mugambire akasikati kampi bwe kati kati mbu nga batudde we bati kali awo girlfriend atudde wano banyumya naye nga biwagira bwati akasikati kali kampi bwe kati naye nga mwataddemu kani ak'ensiri katimba k'ensiri ngoba yabuyise mbwe buti bulinga bwanseenene yakola nabyo kateekamu sokomale tebateekamu yakola bubi kati ng'omuwala omusajja akuyisa oge mugende awutu ng'oteekamu ako omunda kaki toleega era nze nsiba abaana mbagamba toleega mabeere ng'ogenda osinkana omusajja toyambala bino bipale bambala bijiini yambala akadresi nga kali free newe kaba tight naye nga obanga ka round naye nga temuli nnika ya munda ogenda osinkana omusajja oba kulise mu bbaala oluva mu bbaala olisi mwana wa nnyoko oluva eri of course muba mwina gye mulaga muva out muba mwina kudda in toyambala mpala abaana babuwala kiki empale yakyo omusajja omuwa obuzibu omusajja akuyisa agabijja tugendeko out nsaba kutwalako out ate abamu ennaku zino abawala bebasaba n'abasajja n'akutwala omusajja akuweereza transport oba azze n'akupiikinga ne mugenda akugulidde ate basaba enkoko basaba bbiya oleka omwana atuukayo n'asaba buli kimu omusajja n'agula ate jjuka naye abaneka budget keke yazze nako bamanyina okujja n'emikwano gyabwe n'atafaayo n'agula oluvaawo yagalagaana omusajja aba amanyi mwina gye mudda ate n'abakazi abamu abazze ng'akimanyi nti oluvaawo tugenda wa tulina gye tulaga kati ekiba kikwambazza empale ng'okimanyi nti oluvaawo tugenda eri kebegi string toteekamu yaki era woba omuyambye n'oyambala mulimu buno obupale obuli bwe butye bw'oyambala kati buno obulongo ne busigala nga bulingiza bwe buti bunika obwo weebuli ntera n'omugabira wano abakasitoma abafe abakyala ntera okubagabirako abajja okugula ebintu ne mugamba empale ebipale ebiringa kateni toddamu byambala omukazi ayambala ogoye ne lusala nikanga eva eno bweti mulimu bunika bwa bweti ne wano weebuli ntera okubagabira abakyala ekitegeeza tugeze gwe nga gwe advice gy'omuwala ng'agenda okulaba ku boyfriend ekisookera ddala ennyambala
ennyambalo olina okwambala obulungi naye lwasi lugoye ntino lwa bbeeyi olugoye gye buli omwana omuwala nakayambala nga kyekyo nayambala n'onyuma ng'engoye za bbeeyi nga kampi ate ebiwanvu byaki ogenda mu kyaki oba ogenda mu ssabo kalina kuyitiranga wa nga kawanvu nnyo kalina kuba wano awo kaba kawanvu nnyo wano kaba kawanvu nnyo nze era bali bandayiko nga ntambula n'omwami wange oba nga ndi out ezino engoye embeera nzambadde no ku mirimu oba nga nyina gyendaga newe mba mmanyi nti ngenze out ate ngola n'omwami wange wawaka nze abali bandabyeko era bajja kukuweera obujulizi kalina kuba bwe kati kaba kampi nze ate nteeramu ddala kakoma muno obudde bwa musajja obikka biki muleke ne mbeera nga mutudde muli mukulya mmere akwatekwateko ensonga eyokwatako otwala omuwala nesinze otwala omuwala mukongwe yanyumiza yatwala omuwala omwana nga nekisami nga kimyufu kiti nga yambadde buno sikati bwalwapa nga kakoma wano bwe kati kakati mbeomuwala nga atudde bwati naye nga gaibuli watawa tukukwatako bwati amkuba amagalo tonkwatako naawe nga omusajja nawira nga obulamu bumuweddeko emirembe gimuweddeko yanonya ate afunye akwateko osobola omuntu nakukwatako asinga mama nze bwe mba ngambye nti ngenze out mba ngenze nzenna nsigeragera na muntu gwe saagala era bwe mba nzize oli omusajja si mwana wanyu kati SB4 tugeze kati okwana nze SB4 ngompita tugende out oba tugende oba mu bbaala oba mu club oba tugenze mu restaurant naddala ekira basinga batanabbayita kiro kati empale yaki nze woba otudde wano nze ne bwolwawo nkugamba gira tojira lemba naawe kubulira mazima SB4 nze bwe mba nfulumye era walaba nga neegizagiza ng'ogamba waayo ne kabulasi kateekamu nze bwe mba ngenze ndaba musajja akaleega kaaki era mukwaseko bw'oyimuka bw'ozina bw'omufumita ku bbeere obadde ne litya lireke omusajja nelibadde ne ng'ali mu laavu tagenda ddira bankubulira amazima nsiba mbagaba gye bano ne breast farming bagasikule tebaagala ebbere ne bwe liba lyayiika litya ng'omusajja omuwadde emirembe omwewadde yenna amazima taba na buzibu limusiigeko limufumiteko bw'alwawo okukwatako omugaye gira naawe wakiri gwe kwateko SB4 siyinza kukwatako n'osigala kyekimu nze nkukulako effujjo naawe azigana naawe okukwatako nga nenkwatako wano ku kirevu oyo kasita omusaba manyi oli ku muntu mukyamu nze nkutandikirawo SB4 era oba wampise era oba ompise ngonneeyitidde nzija nzenna nze simalira muntu budde bajja kunyumiza kali akaboozi mbugayi ng'agana n'omuwala gayi atuddeawo omuwala atudde wano nga yambadde akasikati kampi bwe kati tulingiza katimba tusinza tunywa mbugayi nga tula n'omuwala bwati ali nikokwatako omwala katalina buzibu ng'amukwatako bulungi kati omwala tukokwatako mugayi amuweweeta omuwala nga tukakusa nads nzimanyi bulungi mufuja zikwatako ng'anyiga bunyezi bwati mbugayi yali anywa yagamba yali anywa oba kirabu aba atakayo bwati amira omwana namunyiga kati mbuga babiranga mu bbala gayi kati tayogere ngali ku kizibu ze yanyumiza yagamba omwana yali azitidde mu bbala yayo makindye mulimu abantu nga bo tebali romantic ebyo ebidde ebyo byolaba byetaaga okutandikwa mpola mpola ate naddala nga muli nga wengoye nti tuba out okikoonako ng'atagenderedde nagenderera yasembera yekka tebaba romantic nze sagala kinkoonako nga kirungi nnyo munnange nze siyinza kikoonako SB4 notakyagala nze n'okunkwatako obukwasi nange njagala otuulaawo nange ntuule wano tunywe bbiya ogendewo nange ngende ewange kati awo mba sirina kyenkwagaza SB4 lwaki oba onkwatako ate kati oba wampitidde ki kulabako lwaki wayise sisita oba maamawo kulabako tuulaawo tunywe omale ogende kati nze nkutuddeomma abampita ndi mwana wa nnyina kakutereza kano kano simanya sound wemuwulira ssebo so ama dokita nkututte out nkugulidde bya ate n'okunkwatira onkwatako ki nze nti nga bwe nakugambye nze wemba ngesinkana musajja oyinza sinkana musajja gw'otayagala SB4 omwana gw'otayagala oba oyita waaki mba nkwagala onjagazaaki batulaba tuli mu bbala batulaba onkwatirira ate mu bbaala waliyo kyaki tewali yabuulirira eri buli omu abeera bibye wali osanzeyo engoye bweziti mu bbaala omukazi ayingayo nga ayambadde ongayo nga nze nyambadde obudde waliwo kirabu yalingawo nabukolongo orange ogijjukirwa ogimanyi orange lumu twayo tugenzeeyo yanaka ka VIP waggulwayo kati ka VIP kali eri mumu akazikizazikiza mune ng'osena yabana nga beereze nga bazina
club is a club sima ogenda mu makanzu goyamba ewa eyo jo kanzu ono yauma lunanga yajimpadde okwambala eri we baba genda USB4 ogenda yo ngomanyi ngezeewa nanga solo kikola gwe tonda banko nga ndina mwami wange abali bandabyeko ero jja bbala banga bakugamba ogende 40 40 ngenda msimbuladde 40 ngenda tugenda kukola program kubanga 40 tujaba tuluvudde Zimbabwe n'abanyera bandabyeko mulale ne mulale nze era mba mubugoye bwange omuntu aba n'emirembe gye zino engoye zibeera zeeno ne bw'obeera eri olina okyusaamu ku bulamu bino byokwambala bino omusajja najja n'ewaka ng'oyambadde ebintu bwe biti anaalaba ddi ku bitumbu eno olina omukyusizaamuko ku mubiri aleme kubeera nga ali ku kintu kyekimu bino ebigoye bye twambala abasajja baffe batulabamu adde ewaka wavuddeyo ku mulimu nga kyoyambadde adde ewaka ng'era kyoyambadde akututeko awutezero gye kyoyambadde oyolesa ati olwokuba wazaala era olumala jjagenderera noonya ababwambala tebayina kwedibya abakyala temwedibya obugoye buteekemu era nze bange tagala ngoye mu comment section oyogada bawira nti byana byana obikola ne omusajja ajja kusigala era ayenda basajja tebakuta nga gwe musiru baba kwenzeeko nze actor nze tebanyendangako tebasobola singa tebanyendangako tukolera abantu tebanyendangako kino kyenkugamba ate nze newe mba nkufunye nga nkimanyi olina omukazi mpozi nga mbere yali akyalina abakazi be owe wange ate bonna era making sure mbajjawo nze sifumba na waliwo otolo walina ku TikTok otolo olwo olujjukira olwo ndujjukira bulungi nze SB4 sifumba na mukazi balagawa nze nkwatira ku musajja nekulekera emirembe omusajja mutwala bw'osigala onnondoola n'omwana nembu kujjako bwewazaala bw'osigala onnondoola n'ennyumba mwosula njikujjako bw'osigala onnondoola nawe sikulekera mirembe nze sirina mukwano na mujja wange kwegamba megga n'oluma sirina mukwano actually nze waliwo mujja wange ku bakazi abamu be yalina omwami wange yasooka nansabula naye nga takimanyi nti ate olutalo lwali mu kulwana nze gwalwanyisa actually nali ndetingidde omwami wange emyaka 3 it was 3 years nga tweyagala naye nga nze nga nkimanyi nali nga nfuna obubaka nga nze nkimanyi nti omusajja alina abaki abakazi ate abasajja balimba n'owange yannimba ekyo kya bulijjo yes nga yannimba ye nti talina naye nga nze mutima gwange nkimanyi n'okuba olwokugamba nti nali omusajja mwagala era saamulagaako nti nkimanyiko olina omusajja buli wopapira omusajja okwagala okumulaga nti omumanyi nnyo ajja kudduka okitegedde adduka kati oli bwe yajja naŋŋamba njagala nange nendaba nga mpiikinze konze kati ono nnyina mufuula byenjagala si ye kkola byayagala ne malo kizuula nti alina abakazi aba basatu wenamala okitegeera obulungi nalina kukola kyenkola kulaba nga nyweza omusajja wange nenfubutula nezirika wawa nze tomumbuli oba mulinamu mwana batomuyinaamu nze sifumba namujja wange era nafubutula omukoomu ne mujja wange omu yajjako ne mwinbox ne message nziina nagamba tuteese buteesa nga byonna biganye nga kyamagala omusajja yalimuamulekeramu naawe obadde ki yali wa Amerika yali mu Amerika ebyo ebiseera ngubeera wa SB4 obeera mu Amerika ng'oyinayina nga gyonvumira yinza munyweza what are you saying yafuna omusajja omulala ng'amujja wa mute weya abaana nga bagala Amerika yabeera mu Amerika etanozirabako nazira tugenda zogerako sanga mwana ngambadde kanzu naye nga nonya mu Amerika wengayo ku dola buli week mwayo dola nga agenda mujja mpozi nga saamubbako musajja nze nkubira omusajja odemu ofuna abakwana ng'onvumyamu n'okunvuma mpozi nga tonvumya era bakazi b'omu ye yaŋŋamba ajja tinankubira essimu naŋŋamba nze sibiriimu ebyaddala nze sirina buzima nga ajja ti bulijjo nkumanyi naye nange sikutambalangako era oyo omukazi yagenda bulungi era akulira na muhaamu musanga ne olusi ne mugulako n'engoye teyanvuma sayina we nawulyako kigambo abula bano bonna abanvuma mubanoonyeeko omwali eyo bayitayo batya ntungamu alima mwani afumba mmere olutalo olwo nze ndalaba ku TikTok nalolanga ndwa ku TikTok wagwamulugwe nawagwamulugwe kati kamba nyumiza story nalete tebagimanyi we yava ntuuka nfuna ensolo yange eyo mala okufuna ensolo omusajja alinamu kasenti musajja alabika bulungi konze kuno kwesiva katonda nyumya mbozi kasoka tumiddeko ku bisanirizo lali team mbatumiddeko nnyo netumira mukulu Isaac Sozi oyo papa wabisanirizo lali team omusanirizi era kyabakola mama nyabo netumirako omukulu Faizo Kayira Just Bayaye sengono yabateka mu sente ne timu yona yonna yabisanirizo mbatumiddeko nnyo
nanga ate kazoleko ku tiimu yange eya SRT Sebuguzi Rally Team matumiddeko nnyo papa Ronald Sebuguzi, tumiddeko mami waffe omulungi mami Suzi, ne tumiddeko Gift, ne tumiddeko Ronita Coach Bisobedde n'abalamwe namba tumiddeko nnyo tiimu yonna nje tumiddeko nnyo yonna ne bamakanika tulumba Fort tujja Fort Poto tujja ogenda kuguulira omuliro so kale tukoleze emboozi eyo funye ensolo yo funye ensolo yange ekizigo kwe kiri bulungi alina bodo omwami wange omumanyi simulabanga ate abasajja batera okunyirira nnyo tebaba na ssente owange alina byonna anyirira n'akasente kati n'akasente akalina si busente alina ssente ze bayita ssente omusajja zaateekeddwa banjo kyeyo fe mune tutegeera mukubira najja kusindikira talina buzibu ajja kuweereza fe okumanya nti omuntu alina ssente ngonjogezaayo ajja kwokyayo era mukubirana olabe nga akuteereddeko kakati ate nale sirias nesimu agireese amma kakati nga nakasente anyirira ne sente azirina anyirira sente azirina abasajja bano balimba omusajja ayinza okutuuza mu kabaafu n'ogamba nfunye walayi ng'alimba ate abasajja bonna ennamba esinga si bayaaye naye nabo batutya naffe twatabuka nafuna omusajja wange yali antya n'ononya mu mikwano gye nga temuli nga bantya nga bamugamba omwana ate bamugamba nga mbu tulina essabo bamugamba ngo oyo mwana wa balina essabo omusamize nga ngambwe muli basamize mulina essabo ne mugamba nze nkulabikira abalina essabo amazima negaana essabo ne muganda dinze tulina essabo era yalinga mpita ajati nga nyambala engoye zange empanvu nga bondaba omusajja nga tuweza omwaka nga ndi awo nange bwenneebuzaabuza bati okumufunira nasooka namufuna mu bubaka obyo kyova nagamba talina gy'alaga era wekuba kufubutula naye ab'ekika bonna linja bafubutuliramu omusajja nga tugenda mu maaso na Isaac Sozi tumala omwogedde yoyo teri mulala twadeetimbira emyaka 2 nga teri n'omwamanyi ekintu kyonna ekirungi bonna mwenna bagenda okulaba vidiyo eno ekintu kyonna ekirungi oba omusajja yenna ng'omanyi omufunamu ebirungi oba ng'omusajja mulungi byakola obyagala temupositinga basajja we muyima mutama abaana b'obuwala bano bwe babeera mulaavu batama n'ayagala leero omusajja ate bali so excited omusajja n'amukwana leero omusajja ayinza okukwana leero n'akuwa emitwalo first day oba akakadde ka ssente n'akakuwa yagala gaana isigifuba ow'omuwala ezo ssente enkeera yakwekubirira essimu ate abasajja ennaku zino bagikosanga koodi olumala okuwa ezo ssente lwazza omusinkana n'akulya takuwadde 10 ate mba nkuwazaaki yabadde sikoyanguwe mitwalo 5 ye bakikola omusajja wange bwe yankwana nga tubeerawo nentandika okwebuzaabuza ng'ateekamu ssente kati twali tuwezza emyaka 2 birthday nga lebulayo 1 week ne tugenda tunangamba ntwaleko ka trip twali Rwanda tuba tuli Rwanda nga bwe tukomawo 2 days it's my birthday era twagikolera yereza birthday nga tugitegeka ne Karimu oba omumanyi timubisanyirizo kati Karimu abo nali sinabategeera nnyo nti bakwano be era nga sitambula nnyo naye nga nze nkimanyi omusajja njagala mupasula ku bakazi ate atali omu kati nga jena limanyi omusajja ngenda kubba mubbi nga saagala nnyo tambula naye nga mpita tugende wane nga saagala naye ntambula naye kiro ate making sure nti ebifo bye mmanyi abo abantu bye batera okubeera mu sibi kola ki bagamba konowe katoka linda saabattaka nga mbeera na musajja wange tuve Rwanda obulayi naku 2 birthday yange etuuke tutegeka birthday omwami wange yali tajjango ku birthday yange mweje emyaka 2 kati nga guno omwaka tuli mu gwa 3 kati nange nga simugamba ko obobere birthday boy twategeka birthday yampa milioni zali 8 yampa milioni 8 nengenda ku photoshoot nenkola buli kimu so nga kwanjula yali birthday yange wano okukyala milioni 1 ogenda kunona nkoko okukyala milioni 1 nanyiki baba yampa milioni 8 ntegeke birthday wabula mukuteka birthday yange omwami wange yatyayo okujjayo yana twali tugenda Rwanda ne mikwano gye twagenda bangi ka trip wako ne bajja tugenda tunyuma ku birthday yange ko boha muganda afe bajja kukubirayo omwana na nga ntenge gye linfaananamu alina abasajja bangi wolololo nena gambye nti oyinza obba n'abantu naye ng'olina omuntu ono omanyi ono wa kido ono ye w'oku kido
twavaayo bwe yampa ssente nga manya jana kujja ku birthday nempita bamutolo omumanyi owa tiktok yali amwagala nnyo kati ngabeera ngamba amwagala nnyo kunze lwakyo ntabira MC wange ku birthday najja namusangawo namulaba era mutolo ye yaliwo nga MC ku birthday netutegeka birthday ku lunaku lwa birthday lwennyini omugole ngajja teyajja omugole nga atya yali Saturday teyali busy yali atangaloza nyina w'abasajja kuba yagamba nyinza oleeta akalabo kange ne bajja bakuleetedde emmotoka nze nswalireeyo okuswala munnange saali nayo nsolo waliyo baneeno era twali tuli abo bwe bati era baaliyo nenga nze era nga mutolo nali munnyonnyodde dadi bwajja tandika omwogereko ennyo biki alabe nti birthday ye my love keke twalina gisala ssaawa 5 twagisala ssaawa oba 8 omugole ng'atidde nemuweereza mesi nemwe oba tozze kati twawudde oba yali busy n'abalala bali out balina we baali nga bali out era twambala birthday namulaba yali out n'omukyalo omu tekisoboka baaba nze muzzukulu waliwo omwami wange abeere n'omukazi omulala wodirango nze seddira oba neddira ki kaakati birthday nga etambula ziwera ssaawa 4 omugole tetumulaba kati waliwo omuwala gwe natambulanga naye actually akolerawo kabuusi wamwita Riona akolerawo kabuusi omuwala we namuyita tugende ffenna okubukinga cake netugenda ffenna era yabeerawo nnyo bambi ne ku photoshoot yange buli kimu nayaliwo nnyo kati mba ndi ku video call njogera ne daddy baby bikindi mugenda ku cake naye sente tezimaze era yampeereza akakadde ka cake kubuli 8 nayogerako ne mugaa sente zaweddewo cake tetunaba kukola ki cake twagipugingako emitwalo 3 cake yali ya mitwalo 8 eya birthday nampeereza akakadde ka sente kati mukwogera naye ku video call nga mukwano gwange yali ya birthday ya kabaka yali ya birthday yange kati ampeereza akakadde nga tuli ku video call remember omuwala ali wano nga nze nvuga omuwala atudde wano oyo Riona kakati omuwala alaba nga njogera n'omusajja nga mulaba ne ku video amulaba kati omuwala nawulira agamba oyo sisozi kati saabigenderanga emikolo gyampuubye dda aba photoshoot alingenda gikolereyo photoshoot yali twali tubukinze keeki kati nga tulina okugenda okwekubya ebifaananyi ne keeki eyo ku mashida gye nali nkoledde photoshoot nga tulina okudayata eri wala eri ku Mityana road buyala kati nzija nona keeki tuddayo kati ono alaba omusajja ngamba ono sisozi saabiwa nnyo obudde ze nezira kulya muwala nga ayogera ku bba wange omukwano okukolako omukwano paka nga nkuyingidde munda kakati saabiwa budde nga abyogedde simulaba nk'omusajja wange saakiwanya attention kakati tutuuka ku lunaku lwa birthday era omuwala nga kwali yakuli akutte essimu yange nga yalagirira abajja omuwala mu kutegeka abula nze omwami wange owe yali boyfriend ebiseera ebyo kati nyina sister wange shiza doctor gwe nali ngambye amusaavinga era yaliwo nga metroni wange yalina omusaavinga ebyokulya n'ebyokunywa ne senga wange yaliwo kati sozi yamala najja actually ng'obudde butambudde alaba ntabuse kati bakarimu bamugamba gendayo tugende tukuwerekereko tewali kijja kubeerayo era yajja atidde yatuuka ku mukola atagenda okusanga eri nga liyo n'emikwano gye n'abavuga emmotopiki z'empaka nga gyebone nga ate bano babategeera otya kati yabeera free kati omuwala ono eyalaba ku video call nga njogera naye nayogera sozi nesibiwa budde kati ambuuza badadi nga tebajjako nze bajja laba sozi bwajja atuuka ku mukola atuula anyumiza ne bakyalibe be bali nabo ngenda okulaba omuwala ayogera ne sozi n'omwami wange obudde buno beekuba obwama nakooyedde ebya birthday obimanyi kyenakola nga nzija mbuuza omuwala nga mbasanga bonna bwe bati mugamba nnyabo linda ono mwemanyi nti nedda mwogera biki nga nakakulaba mwogera temubanga mwemanyi nti tetwemanyi nga nzirayo ntuula wayita eddakiika neŋŋamba nno bano mba temwemanyi mwagala kwemanya ne muyita ne mugamba ono manyi saagala onzitire mukolo mwemanyi noono omusajja ezo zasene zatadde mu birthday ng'ebintu yali addobanga ebintu twali adda tugenda twali travelinga twagenda ne Rwanda ebintu yali ebintu omusajja omuwa kakati ndaba ayogera n'omuwala omwana ne mugamba omwagala kwetegeera oba mwemanyi omwana aliya nti tamumanyi kati yali anyweddemukko kabbiya omuwala kati ngenda okulaba
nanda banganvuddeko yamanyi yalaba era nga we yazivuddeko nampita ne mugamba nedda sigenda kujja mugamba ne simu yange najimpa ne mugamba kakati kyade kikulese kiwedde era ne ngamba metroni wange kwata munsawo moye emitwalo 10 watibasoboka agende omwala ne mugamba byonna byawedde na ngamba nze namulese nyino muzaayo ne mugamba kampo omuntu ebisumuluza kutwale omwala yalaba anvuddeko na ngamba matujja mbadde njagala kwogera naawe ngamaze okunywa mu kabiya na ngamba nze bulijjo manyi taata pulisira omumanyi nemuga taata pulisira ki nze ng'omwami wange simanyi muyitaata pulisira n'abasajja balimba nga ndina bebi manyi ndina bebi kumbe bebi alina babebi naye obuzibu namusanga omukulu oyo n'asubiza okunja kyakati oleeta emboozi nayinza okunyiiga ate natanjo kyalo bye tunyumya abimanyi abimanyi byonna abimanyi sabula emboozi kaakati ng'omwana agamba nze badde manyi taata pulisira omumanyi nti nno yali wa mama pulisira kuzi tata pulisira yani omanyi kino okubanga tokiwulirangako tata pulisira yani ye pulisira yani kumba omuwala oyo yaleetako adadi nga ayinayo omwana akawala kunabeerako nako nakapostinganga nnyo ne ku tiktok kuba kati kali ku ssomero era n'entalo ezo zaali zimu ezakanvumya mbuzeeyo akaana k'abandi kumbe maama wakaakaana ono omuwala yali atunda ngoye yali atunda ngoye kati nga nange ndi mu ngoye kyene engoye nkyazirimu ne sibeerayo nnyo kati nga nze mbeera nnyo n'obugoye buno eno obwasalawo bwobungi obupalepale buno eno bwe butyo kati nga yesabeera nazo era bwafuna abawala babaagala okubwambala abaleetawa kati yandeetera maama wa pulisira before the birthday nze nga simanyi nakumanya nti pulisira oyo nyinyi maama we ng'ajja ku dduuka agula ebintu nagenda namuleetera ogwokubiri nzija nno mbijjukira luvannyuma mbijjuke nnyo oluvannyuma n'entalo zigenze wala nti ono maama pulisira bamundeeterako yangulako dda era maama pulisira oyo abasajja bagatta mukwano maama pulisira bwe yangulako engoye kati ngono omuwala alowooza nti manyi maama pulisira nti oba omusajja namumubbako nga nkimanyi okitegere nti omuntu baali bajja bonna ku dduuka naye yandetanga abantu banyi nga ze sijjukira nti oba yoyo maama pulisira nga yajjako ne pulisira naye nga nze simanyi nze nina musajja wange bulamu butambula nga we namubala omukazi yatta birthday yange era okuva olwo ye naddamu okukola birthday naddamu omulundi gumu n'azintamya maama pulisira ne mubuuza yani nangamba tomujjukira oli gwe nakuleetera ng'agula engoye kunzaani omuwala bw'ati ne bw'ati okumanya ayagala okunkakasa n'ajjayo ebifaananyi n'akulaga nandaga wallayi n'ensika omuwala nga simujjukira buki bulungi nandaga ebifaananyi byonna ebirikkirira nangamba ono omuwala gwe nakuleetera agula engoye konza otyo akakala ke yajjanga nako kaana kaani k'omugole nangamba kati nnyo tutereeza kana butereeza webati mama pulisira omuto nangamba maama pulisira gwalina mwana wa birthday boy omwami wange ne mugalinako owakaakaana kaana kono keeki muganda wange twasaze nali nzijula keeki gikwata ngirekeyo mbagambe mweraba nengamba te ku bakazi bemmanyi kwegazeko maama pulisira nga mukwana mmanyi naye nga tamanyi nti njagalaani kati ku birthday nali mpeza emyaka 3 n'omusajja mwogo omwaka emyaka 3 nga tomumanya nga mumanyi omusajja maama pulisira nga mmanyi nti waliyo abasajja abakazi nga nfuna obubaka nga manya waliyo ono naye nga tebali ntouch actually yali yayawukana naye yali yayawukana ne maama pulisira nga tabeerangako naye yali just girlfriend nga mubuuza ssebo sozi naye simuyita linnya lye mugago waidadi pulisira yani maama pulisira ye yani nangamba ze pulisira simumanyi osajjaigano mwana nangamba pulisira tamumanyi konze tokola ki ne mugamba oba oli nendowooza oba atamidde ate nga mwesiga bitya naye nga era bwe simwesiga nnyo okuva yanimba nti talina baki bakazi neŋŋamba ate nga yandagane wakati wali omukazi era ekituufu teyaliiwo era kinasinga omwagalako omwami nga taleeta muntu waka tayinza kuleetayo yadde tewali mukazi kaakati nga mubuuza pulisira tomanyi nti ono byayogera bijjawa omuwala nga nkola bw'ati nenga kaakati naye tutambula ne muyita ne mugamba isooka ombuulire pulisira yantongambe nti no pulisira ono yetata pulisira kati senga yalaba nvuddeko waya nanziza ebbali n'atuzza ebbali nze n'omuwala omuwala n'abyogera nangamba ekituufu nze wamma senga nze nadde mmanyi nti ono yayagala bawo oli ng'akimanyi bbaawe nze nga n'omwana ali simanyi ayimuleeta bule sigula lugwe yamunzijukiza na nnyo mutegeera
nga mama Pulisira birthday yange yaliwo ku Saturday kati ku Sunday ku macha ngendo kera nga mama Pulisira kyankoze nalaba talina TikTok talina yondooza tewali nyeera mumanyi mama Pulisira yampandikira ekibaluwa kibakuntumye ekyo bakimpandikirako nga nkoze oyinza osula nga oyinza okusula nga towebase ngenda okuzuukuka ku makya nga mama Pulisira yakitaddeyo bamuweereza dda video omuwala ono yamuweereza video na buli kimu twayekola byonna twekiisinga tukola biki n'omwami wange naye amanyi ganzigwamu nga ntegedde nti ayina Pulisira omuwala oba yajjawo ennamba lekera we yagimuwa omukazi yanvuma ku simu nakitele byonna byenjogera nkyabirina yandikodingira kyatanvuma nga buli kivumo kyomanyi tajirina sebbula nankola bwati nange nenkwata nempeereza omusajja nemugasebo weganya omukazi bino biki kakati mami olaba mbadde nsaba nkusinkane yajjale millionaires nakwokya nangamba enviiri zikaddiye zaali ku birthday nego abasajja balina kodi bannange bwe yampa miliyoni 2 nasooka nensiriikiriramuko nange nangamba enviiri zikaddiye ngende banteekeko kawiigi akalala era nakkakkana sente zirina amaanyi blood tukole sente kati omuwala oyo bwe yanvuma teyakoma ku ekyo nansindika n'abantu ku dduuka ne banswaza ne bakola ki kyenakeera nengenda ku ttatu nengamba kakati omusajja ono nange nakola dda eddagala lyange biki n'omusajja mwagala sikyadda mabega kati nyina lwana nono nakeera ku makya ku Sunday eyo nga mazola ya video ebe nemesinkana omusajja nampa ne kasente nateekamu mafuta nengende waka mu mbuga nengamba kati newagenda okumala byonna nenkoola bajjajja ne batuula ebyoto nembikuma ne baŋŋaa kola kino na kino na kino nenkikola bajjajja nabuzaana bonna baluboowa bannakayimba ne bavaayo nemala olwavaayo bwenti mu busungu obw'ekitalo yali Sunday kati ku Monday twaliko mu kikadde twakigendanga mu Mona Lisa mukwano omuwala yalinga akimanyi nti tugenda ku Mona Lisa. It was even my first time kugendayo nga dada ngamba twatugamba Monday tugendeko mu kikadde muze ekyawo nali sijimanyi Mona Lisa senga DJ Emma yakuba my love omuwala yajja nyambalidde legging nze ekiromba nfulumya nti kugambye nze ekiro nfuluma takambono tambuloti akamena kakola kati mbeera bulala nali nyambadde nga nyumye bampadde n'akasente nataddeko wiigenda la mpanvu ekomeri yali akakadde kamwe emitwalaga nga ndabika bulungi omuwala twali tutudde we tutudde bannaye wuliriza abasajja bali abazi twali tutudde we tutudde tuli mu kunywa ku kawunta ya Mona Lisa nga bw'ogimanyi kati omuwala bali bamundaze ebifaananyi nga mukola ki nenga saagala kulaga nnyo omusajja nti ombitegedde biki omusajja lw'omubalako emirembe adduka na lw'omulaga nti omutegedde adduka nengamba kakati ono nina okusala amagezi gonna obutamulaga nze nga nyigira mu mutima gwange nenga nzira eri nkumonte mmindi ange nga manyi yegenda obimala byonna omuwala yajja nyambalidde legging esibifu bamuyita na Tina nyambalira legging yajja amazeeko jali ne yasooka nagwa mukaawo ku ddalu kati jali obwongo bukola era jabbiraba Tina kye yankola my love mama Pulisira yajja mubala Mona Lisa nga nyambadde akadress sirikeera birakaafana kati awo bitegedde bye nyine ebibeerayo yanjira Guinness before kunjira Guinness tawali tutudde ngenda okulaba ono omuwala eyali ku birthday yange ono mukwano gwa mama Pulisira ng'ayitawo nankola bwati engamba no lwansanga nga mbifo tenga okujja nanga ngulira bbiya ngamba bakuwe teyansaba n'ayitawo kati ng'omugezi yenna nengamba niwayinza obba waliwo firimu ngenda okulaba dadi yanyigisa essimu nze mbeera n'omwami wange tuba mukwekiisinga oba mu bantu oba biki tuba mukwekola nga musajja aliwo bigalo amanyiyo bigalo manyiyo webigalo manyiyo tubikola nga ndi naye munnange ngenda okulaba omukazi mama Pulisira ampitaka nkola bwati nemanya kati gubaze ngenda okulaba ayita wadde eri kati dadi saagala mulaga nti n'omukazi mmutegedde gwe oli yamundaze dda mu bifaananyi omukazi bwe yanziimuula dadi ali wali bwantunula labo bandaba nange nefuula atalaba nagambe ngwagala okubba omusajja olina okubaamu omusibe ebiseera ebimu dadi yasituka nangamba kamale genda mu shotiko nemugamba essimu gimpe nangamba nedda nagenda mu shotiko n'essimu ye my darling mbuuza yakomawo mu shotiko oba teyadda yagenda mu
my love bali bakatuletera ebyokunywa nga tannanywako nakiryawo omusajja teyadda yaddukawo yakuba siriki teyakomawo ninda omusajja simulaba ngenda okulaba abavubuka babiri basibye obudred banneetoolodde wano neŋŋamba nnono bano bandinjiwa ebinnyo ebiseera nali nzanya n'emizannyo nga gitambula nnyo ku TV saagala kwerabisa oli sereebu nga ndi sereebu neŋŋamba kaakati ebyokweswaza wano n'omusajja nange omusajja oyo kyovanja muttirako omuntu era nkozesa emirimu maama pulisira najja nayimirira awo we nali ntudde n'asaba taskalite ne bamumuwa ntudde wano tebamuwa ntebe nga talina ntebe n'ayimirira naye nga omutima guŋŋamba oba nsituke ntya nenkubira dadi nga dadi akwata nga takwata neŋŋamba kaakati kitegeeza omuwala yoono kumba ali mu kubalabala afulume bw'ati adduke dadi yafuluma n'agenda nankubira essimu ebi soka ofulume ebweru omuwala eri eyo yakula atya ng'afaanana atya omuwala hayiti eri etya omuwala figa eri etya omuwala twalinga twenkana naye musingako kunyirira n'obuwanvu bwe tanyirira nga tanyirira mpozi n'ebirungo yinza obba namusinga ebiki ebirungo kuba omusajja wekimanya nti nkitegedde we baakoma omusajja yangamba bebi ngayogera ndo nampola bebi soka ofulume ebweru nemugadde sokoleke kyemmanyi momonaleso omuzigo walinga gw'amaanyi nga bikubaawo era nga mpulira nenfuluma emanju ngende mutoyi nkwate essimu nemubuuza oliwa nga sinamula nti afuluma eroza ali mumanju munoonyeza mutoyi ku pool table taliyo omugagga n'omugagga atankoza atya nankubira nenkwata nangamba sooka oddeko ebbali kwe kudda mbiyigo nangamba ndi wano ebweru sooka ojje nemugamba ate nze wazze onkutte ku mukono bebi jangu onkwate ku mukono tukole ki onfulumye ate njanye ebyokundaga omukwano nemugamba abantu bandabye onkwatako nnyingiza ate nefulumye omusajja yakomba kuyabanyolo sijja yaŋŋamba nfulume nemugamba mukwano ogenda kujja onfulumye ate nga bwe nali saagala nnyo mumalako mirembe nemugamba nenganda bano omukazi angoberera tabanga yono gwe baŋŋamba ku birthday nga mukazi ki olaba munalisaba ofuluma bwoti ogukira ku main road ku Collins naŋŋamba tambula kanali parkinze eri wali wakyaliwo parking ene yawano nga naye wa parkinze nanga jambero nga gye parkinze uliriza firimu my love nfuluma omukazi afuluma bwe nalaba ngoberera nenga kanzireyo munda naye naddayo nga n'abasajja bali bangoberera nenga bagenda kunjuwa ebinyu omukazi yansemberera naŋŋamba olina kyonnoonyaako naye ogenda kukifuna leero we tugenda okumanya ani mukazi konze nze alina amayembe gange tugende ku mutima legaza alina amayembe gange tugende ne tugenda nga ne dadi egyo emyaka esatu tannaba nakumanya nti nyinamu ne ku fujjo nze nalinga nkuba mukwana SB4 n'okkuba nalinga nkuba kasikabooti kunfuli ebbiri ezo zoba okwasa tonda wange owulira SB4 nze nalina efujjo SB4 nze nalwananga nze nga tebampisaamu ggaali n'ogenda bwotyo ng'ovudde ku bino ebyabajjajja nti ngenda nkukola eddagala nze nga nkusabula naye nali njagala omusajja nga mmanyi ngenda kumubba bemubbako nyina okukola mpisa simanyi kyamuddusa w'abakazi be ng'omugezi yenna omukazi bwe yaŋŋamba leero we tugenda okumanya ani mukazi nemmanya yoono yennyini gwe nalabye bamapulisira tufuluma nsala ekkubo asala ekkubo yalina bugato bwa wansi ndi mu nkondo ekomeeri oli mukano dadi mugezi namusanga ne babawunsa babawunsa basatu nekyaliwo omusibe bana ye wakutaano nenyimirira noli nayimirira nga tuliwo abakazi aba dadi n'agamba nyabo tambula onve mu maaso agamba gwe simanyi nange nga sinamanya naga tambula onve mu maaso ko yo omukazi ono mama pulisira n'agamba gwe malaya gwe bagambye towulira dadi n'amugamba omuyisa otya namugamba ngamba gwe genza tuve maaso omukazi yatabuka omusajja gwe olinga amaki oyinza otya okumpita okuŋŋamba nkuve maaso olwono malaya njimanye etunda engoye ezanya n'emizannyo guno musege ebiseera bambi kati olubwama mukama mumuze mirembe yali akyaliwo kati aliko omuwala yalinga afoloyinga emizannyo egyo n'agamba oyo buli omu amwebaseeko ne babe mukiibi baani byonna nazanyirangayo eyo ku Bat Valley Theatre omwana yanvuma navuma omusajja ebigambo bwe biti ate nza wenjagalira ddala kasita ovuma omusajja manya nkulina
bawonga omuvuma manyo yo ngenda mubba ngenda taliimu na lubba musajja tomwa ekitiibwa yavuma omusajja wala iningamba dadi owange omugagga nga bamuyisa bubi eno yakakota miliyoni 2 yali yazinjo kyaluli kati enkeera bwe twajja yavuma omusajja n'amugamba n'okufuna ssente olayika wongayo mwana wange musajja gwe zijja kugwako naye era okuva wafuna omukazi ono mbunze era ssente zakukendeera wabisirani nali wa mikisa omusajja n'amubuuza omaliriza omukazi yansika wiigi teziba kuba nti wiigi yali original nali ngenda genda nakawalaata blood awo nyine we muli yansika envi nga dadi wali nga dadi wali babawusa webali nga babawusa webali nagisika bwe yagisika dadi si muntu muyombi wampita birawo kati nzo ndaba nzo oyinza okunninya ku kigere before n'ogenda ebiseera ebyo nenda nikyagala okumala okubba omusajja ng'alimu omulamwa nga nyina nze mukwano bansanga ne bankuba ne banjiira bbiya naye nga nze omusajja nyina omulaga ndi ku kituufu nze sinza dadi kuswaza era bwe yamusabattula n'amuvuma bwati konzeo ebyo ebiseera nali nsula bulengeyo naye ng'omwami tajjaayo okwekabyawo otibuna sisiwika omanyi mukwano nga njogera oluganda ate nze bwe nyiga njogera oluzungu tomanya na gye luva nayogera oluzungu lwonna nendumalayo era nga soogera nnyo kati bawunsa najja nanzira wano omuwala nga bweyetoola ayagala kunkuba waliwo abakazi nga batamidde bayitawo namugamba mukazi munnange naffe gola abaatuzaalazaala mudda baatulekawo jana tugende tunywe wala giraba omuwala g'olwana naye bwafaanana omuwala twavaawo ne tuvuga emmotoka ntugenda nagoberera emmotoka nagamba agenda naye yagamba kangende kuletera omwana wo dadi namugamba nono omukazi ajja bbeera naye nambuza mami tobeere naye nkonze abaana n'uyo namuwala njagalira ddala abaana abawala mukole ki muleete kisiraani gweyagala kuwongayo omwana biki kati yalinnya booda nga agenza okuleeta omwana era omusajja bawunsi oyo mukwano gwa dadi yamugamba naye nga buli mukazi gwe tuzaddemu tulina namugamba baba akuzaalamu omwana olina kubeera waka onoonya ki eno mu mabaali ekiro ye buli gwe tuzaddemu tugendagenda tumwetimbako bwe tutyo nga tugenda nga nkaaba mu mmotoka nga bw'omanyi anyinza okukaabaawo mukwala ate nze lulukaaba bampanga ssente buli lunyiiga era nga mmanyi we mukwata nga mmanyi we nnyiigamu era ze entalo zaabangawo nenze mukwano nafuna nnyo era ssente ebiseera ebyo nga buli banvuma dadi ansasula nakabira mu mmotoka tusukulayo olulala abo nakabira mu mmotoka najja nakola ki yampa kadde kamu n'ekitundu kwolwo kati nali nyina amaka gange yeebulenga naye nga tajjaayo kuba yansanga na nnyumba yange ng'atyayo kwolwo naŋŋamba tugenda ffenna ne mugamba ebyange bikomye wano naawe naye nga bikoma bitya ne mugamba bikomye wano kumbe musika koodi twavaawo ne tugenda actually era kwolwo twasula ffenna ne tugenda ewaka omukazi ku makya yali twamulekana ku poliisi erubaga yajja atugobedde nga alina amayinja agala kuwasa motoka yange dadi naŋŋamba parkinga ku poliisi twamuleka bamuggalidde ne tugenda omuwala we yatandikira entalo ezo zonna n'akola buli kimu yansanko ne mbala nanjira Guinness bwati notamwocha twali ku tavani mu comedy lwali lwakusatu Tavani Woods nanjira Guinness bwati kati bwe yanjira Guinness alaika yali wa kitegeera alaika yali wa ntalo kati olwo lunaku lwali lwakusatu ndowooza ku lwokubiri waliyo kilabu yabeerangayo emakindi eri yalinga ekwata kati bwe yanjira bbiya waliwo abawala ndowooza byasuza lwanye nayo wa ne bagamba guno omusege gwabadde ku Vox ne gutuvumaavuma ejjoga gulwanira abasajja ne wano gulwanira abasajja abawala baakuba omuwala nga sibamanyi baamukuba n'abasajja abaloba bawunsa be bamumuggyako ne tugenda ngamba dadi nkubulire bino sibiddamu nkumaze leero nkwagala nnyo dadi naye bino mbimaze dadi nanneegayirira nangamba agenda kumpa ssente ngende e Dubai era yansasulira enkeera waayitayo ennaku 3 nampa ssente ne ŋŋenda ng'ogenze okukola ki kuwummulamu annange dadi munkubira njoki ne ŋŋenda e Dubai naye ng'omukazi kyakola omukazi yannoonya mu buli coverage omanyi oyo omuwala nena kati afa ndojja ebyo we byaggwesi bifo omuwala bwe yalwana ezo entalo ze ne zigaana n'alaba nga tafunyeemu ate bulijjo okoma okuswaza omusajja oba okumulaga nti olwana omusanga n'okola kino n'okola na kino omusajja omuwongera bukyayi abasajja baagala bukkakkamu omusajja n'omusanga mu bwenzi bw'oba owulira okyamwagala omusajja olina mukwata bulungi mga taata w'abaana ekintu kyokoze si kirungi ne bw'omusanga mu bwenzi koola omuweeko bwe mudde ewaka nkubulira amazima kolo muweeko waliwo gwe bakwatira mu bwenzi
bamusanga mu ntebe yakuba essimu kyalo we yali akola ngakolera najja akola eyo nakuba essimu nga wole ku mulimu ti tovaawo yanga tovaawo boda ijjawo erina bintu byekuleetera mala siwe kyali kakati kati kumbe ku mizigo gwe basula giri bwe giti lenga guno omuzigo balesewo kineiba kipya kyakabayo nakweza kito kiti kitiba bina weriti ono yakiraba dda yakiringizako nga kiraba n'okinaaba n'akiringiza abasajja baagala okulingiza nange nalingizanga nsoko maleyo okuyinza tujja linyumya kati ngono abaza kino kineiba kale nakineiba kakitegedde olulenzi luno luli mu kibaza kati beteesa nti ngenda kudda nga bukyali osale ojje neiba ono takola ono akola ono yava ku mirimu mangu nagamba nfiiriddwa nadda ewaka nakuba esimu oli omukazi tovaawo waliwo badde egenda okuleeta ebintu awo kakati manye emizigo lulayini bweti ono atuuka bwati ewaka ayingira ono neibala nti akomyewo nono ajja bati abuuka ayingira kumbe neiba ono abalabye neiba ono alina essimu ya mukyala wa neiba ono natakwata kati okwata masimu neiba namba 3 ali mu maka ga ayingidde funa bodo je ayina okujja tayambadde engatto yadduka emisinde business teyagigala bululu najja naatuka bati ku gate naggulawo yajja kushuwa ziri mmeka mwendeze emisana akemisana ako kamanyi zalisanga mwenda mbozi nawe ogimanyi naawe bweba obudde obutuufu SB4 kakati ajja kati ono juga musana mwaka gwaka mwenda mulimu ebbugumu agudde baddinisa oluggi dwalo sibye agudde baddinisa afune fresh air ali muri enkoggo eri eti kyamisana kyaggulo kwata ono yajja bati nagula wati eddinisa nga balaba bati mu ntebe empira yali ya ero nga kya bbulubbulu ntebe ya ero gimanyi bede bweti olugoye lutunula bwe luti one kuba wati curtain ngali ku kyesuubo tata w'abaana namugamba tata gundi olina girati omukulu oli agira bugizi bwati toyinza kuddamu kusituka nakonkona musajja nnyo ono kyeyakola najja bati nagira bati dinisa bati naggalawo fyo nakonkona olugi nakonkona yagaana okuggulawo yagaana okuggulawo kati avaayo atya sawa 10 sawa 11 sawa 12 sawa 1 sawa 2 olengana banne bakuŋŋaanye ako kavuyo kabaawo ono muwala mupeera kajja ku mizigo gino kakati ono oba yakola atya omukazi ng'avuma omusajja tayinza butamuvuma bali munda bano onanga mami kyewansuddemu kibiki oyo mukazi wange zamanya wanja omukwata kibiki tumusaba nnyawulwo va ku saa 9 abantu bakuŋŋaanjaawo asikari agamba kote kwa nini kwali sambambiye swahili kwa kati ngabalula ujjo mulundi kuma kutu omukazi ngadduka musho yaduka kiwalazi mu mwala ono yali mu namba 3 omupya nebintu yekabyereka mu nyumba nakati likyalimu kiki bambanye mezi 11 taddanga ono yajja bati nayingira nga tata gundi onswazizza nnyo nasiba ebibye omukazi n'agenda kazi nagenda awo baba kulinda ate olagawa teyadda mabega naguno gwaka yakuba esimu wayenga okudde ewompa miliyoni eza ajaja nazinoonyawo atunze yali mulunzi atunze obusolo eyo obubuzibuzi bwonna obubatabaata abutunze sonze atunya boda agenze bazibala amabana akomewo genda kudde enca oyadde weyakuba enca otuuse wakati bebi nyongera 2 ebyo nyina gwe nabikolako yali muganda w'oyo oyo naye afa ndojja teyadde omukazi naguno gushayininga omukazi yali musiru yali musiru yalize anze omusajja sinza mukwatira mu bwenzi ne mukolaki
netuwene muchawo pozinga sikwagala ana mjoga nnyo naye neiba gwoyina tereza omusajjawo abasajja bonna abasinga benda naffe twenda waliwo aterezeka abasajja babatereza kati kankubulira SB4 ngenda funa omusajja tugeze nti nfunye omusajja ngenda kusanga olina mukazi era nongamba toli willing kwawukana na mukazi onyina kubeera namba mmeka namba 2 nze ng'omugezi ayagala omusajja nyina kukkiriza nti ngenda fumba naawe bwe mmala okukkiriza manyi kye ngenda okukola omukazi ono mujjewo omusajja n'amala ayina byatakola agenda nayingira ekiro ssaawa 9 akomawo obudde bwayagalidde teri mukazi ayagala musajja ayingira leeti oba omanyi avaawa kati omukyala wo wasuulira nti ngenda kunobaganya okyusa gw'olina okukyusa omusajjawo olina okukola byokoze notereza omusajjawo n'omufuula kyoyagala n'empisa kwotadde abo abakyala boolaba tebalina mpisa omusajja bw'ayingira leeti ekiro SB4 nze wange yayingiranga ssaawa 9 ng'omuzekitale gwamulemeramu nga bwe budde bwe ng'ajja 9 nga lwo ne lwajja nga obudde buli mu kusaasaana ku makya nga nze nfuluma genda kukola omuyayi ayingira era nga mmulinda nze sivaaka ng'omusajja tanagenda ne bwe mba bize ntya nga abantu banninze batya abalwadde dadi asooka fuluma nawe n'ofuluma nendyoka nfuluma omusajja tomubuuza gy'ava first of all mpozi nga gwolekeza okameeza nani onto yamubuuza yamugaba kimu lwaki wadodira mu ntebe anti mbadde ndigezaako kunnyonnyola nti abasajja lwaki babeera benda ebiseera ebisinga n'ogaana gwe omutereeza omusajja bwadda n'omuboggolera n'omubuuza gy'ava agenda kukola ki abasajja tebagala nnyo okubamalako nnyo mirembe ng'olina kukola waka byoteekeddwa kukola omusajja bw'akomawo leeti naddala ng'akomyewo leeti nyina oba omaze okwambala ogenda ku mulimu jjamu engoye jjamu engoye onaabe naye n'oba wamalanze okunaaba owange yajjanga ssaawa 9 ssaawa 10 ssaawa mmeka okumala ebbanga ng'akomawo obudde nga bukya ne nali mmanyi nti omusajja wange engeri gye yava eri ewali omukazi omukulu yali wa kibuli nga wambazuulu ng'olukomawo ng'amuvumaavuma n'amusesebula n'amukola bw'ati nga nze nkimanyi omusajja emirembe yali takola ki talina gye namubba kati nga nyina gezaako okukola bali eri be nali nga mpulira bya complaininga onfuna omusajja yayingiranga leeti ne mmukulisaayo omusajja we yalabanga bambi bulwadde wakansangawo siba na buzibu nga manyi n'okuŋŋamba omanyi kye tuba tukola tubeere nga tutambula ffenna atuuka n'okumbuuza okudda leeti bikunyiiza bebi ne muga kati osuubidde biyinza okunsanyusa nga mbeera mu nyumba nga neebase bwomu omusajja akaze kaali kamulemeramu nga sigamba nti abeera mu bwenzi naye olw'ekibuli kye baali bamuteekako ewaka abasajja bayigana okunywa omwenge olw'abakazi b'ewaka osanga omusajja wavunanyizibwa pakinze emmotoka nga yeebase mu mmotoka nga yeebase abula abaliriza budde bugende atuuke ewaka ng'omukyala yeebase yeebaka essaawa 2 ku makyaka era agende ku mulimu lwakibuli kye bamuteekako ewaka kati nze namala okumanya nti omusajja wange wakomawo nga bukya neŋŋamba nyina tuula nfumbe ajja ttereera netandika kukola byenkola nga ne waba akomyewo amasanyazi negaga agenze nga tekuliko ki tekuli hiita mubuzaabuza n'anaaba ewange tali asapa ne namubuzaabuzanga n'ali akamere mu kuswala okungi ngakomawo yebwalabwala gwe gwali muzenga gwe gwamuyingira gwamulemeramu kati nawe yatuuka n'ambuuza bikunyiiza konze ye n'atuuka n'aŋŋamba tutambulenga ffenna era natambulanga nnyo naye ebiseera ebyo nnyo ngayagala kundaga nti talina gyaba wallahi nga musajja talina gyabeera ne bwe yatandibadde aŋŋamba nti no tugende ffenna nze namuteekangako abakesi nze okumanya nali muzibu nasasulako wa boda emyezi egi ng'amutambulirako nga buli mwezi muwe emitwalo 4 ng'oyagala ki ng'amutambulirako ng'oyagala ki kumanya ekiro ekyabeera luddawa olwanga fite omulago olozi kuba obulogo wano bujjirawa obulogo lwaki omulaga bulozi obulogo musajja nali muloga naye bajjajja bayamba yeeyamba nali mga nkola byonna ate kyogamba nandi mu byeyo eri nga simuloze namala loga muloge ne bali nembaloga ne bakivaamu ade waboda wafuna kyoyagala awakyagaana naye era nakakasa nti omusajja talina gyabeera yanyukanga ku mulimu yanyukanga ku mulimu ng'amanyi nokyusa piki leero wagenda nene nkyagenda n'eri asiiza akazigo nga musasula emitwalo 4 buli mwezi waawo olubaga yamutambulirako emyezi emeka emyezi 3 natamukwata kwena muntu yenna nga tamukwatanga nedda mukwano kati wulira ojja teeka ku musajja omu owa boda musaawe sisaawa mudakiika oba naye yamusasulanga yamusasula oba yakubaddabo ebyaddala oba boda yakubaddabo nedda kati nkyakujjira era yaŋŋambanga nti ali wano amusajja nga olinamu akasente okimanyi kakunyumiza emboozi biranga abatulakinga
singa business ya tracking namuntu tracking mulaba nabyo nabikolako bakubba essimu yabukadde busatu nogenda mu police batracking essimu bakusaba miliyoni ne bakusaba ba miliyoni nojiwa ne batracking ne bakwata omubbi essimu ng'agirina omubbi ne batemera miliyoni okitegeera tasobola kugamba nti twamukuta kakati kati oli mukwano kati wabona eri yange eno yampitangira mu kifo we yabeeranga nga ntuuka ku location wakuyitiranga maze mulabula kati nedda baaba nentuuka nenfuna ne bana batrackinga essimu ye ne bagigatta ku yange ebyo byonna nabikola kyobangayo omusajja wange muttirako omuntu n'essimu ye ne bagigatta ku yange era naye stola agimanyi kalina lwe yabigwamu nga buli byayogera mbikola ki mbiwulira nga buli byayogera mbiwulira kati walingawo omuwala asigenda muwogera kuba mmanyi nejjo namulabye abeereeyo ku Ntebe Road yamuweerezanga message ng'alemezalemezaamu kati baali babiri ebiseera ebyo omulala yali waawo ku saluni namulumbako nga njala namuwamba muteeke mu mmotoka waali awo bamuyita mulongo ali awo ku saluni n'ogendawo kati waali olaba ku nguvu saluni eri ku nguvu yeriwo yokka tuukamu obuuza omuwala gwe bayita mulongo ajja kunyumiza nzaani namuyita bulungi ne mukubira essimu kwesi nali ngifunye nga connectinze nga byonna mbifuna ne mugamba bannange oli otya switaati ng'obuze okyaliyo ewakaliga nti gye ndi koze nyakuwa musajja mugagga omanye ebiwala ebyetundatundamu tekibuuza ennamba wagijjeewa nakigamba nali mukwano gwe biki nekigamba nzijjaawo kyapapala ajja bwati yali amumanyi bulungi nga buli kadde aweereza omusajja nkwegaidde njagala kukulaba nga n'omusajja gwagala olaba naye ssebo amanye waka waliyo emiggo ng'abeera alemera ku musajja era nga message zonna nzifuna we namukubira essimu nagenda ku saaluuni awo nengenda ku saaluuni ne musinkanawo ne mugamba jangu omukazi yajja nayimirira ku mmotoka nayimirira ne mugamba omumanyi ne mugamba koovaawo ngenda kudda emabega nkutomere ne mubuuza omumanyi ng'ali ati nedda nnyabo ne mugamba kasatu omumanyi nti nedda ne mugamba ne mubuuza sozo omumanyi simumanyi ng'akankana kiba kinene kiddugavu nekingamba tekimumanyi ne mugamba kasatu omumanyi nti simumanyi mabega nayina omusajja atudde emabega era nga muge wasimbulawo bwati mubake era abakunziramu ekigambo kimu bibiri nali ngenda muwamba mutwale mukuba emiggo muleke mukubire male muvuge mutwalire ddadi ku mulimu mugamba omuntu wowuuyo era omuwala kyeyakola nangamba simumanyi nenzijjayo essimu nemugamba enamba ntogimanyi nti nedda omuntu ono tomumanyi nti nedda mugamba nja kukukuba era gwe ngamba nokkuba akoma eri nene mwagofaati wanaali atya kinene ekiri awo kiri figalesi olubuto lunene wamu wanene anange ekiwala nga nkigamba era yawona bwonyi butanziramu nenkuba essimu nenkubira ddadi nemuga ddadi hello how are you jendi bebi oli otya nambuuza walidde konze leero naliiridde eno kwata kwono mumanyi omwana nemuga njagala oyogere nemuwa essimu hello nambuuza ani ono namubuuza ani ono omwana tayoga nemuga yogera kati nensooka oli nemujja kudadi nakuba kumukumu nga simukwata nemuga njagala ompe essimu yomuwala yampa essimu najjamu password ngendo nyigamu essimu nga mweri bayalinga salya enviri ebiseera ebyo essimu bwe yalinga mweri nga mugamba kwata okoleki okube kwene ennamba yennyini wagyeganye dda if not essimu yo ngitwala nakuba sozi nga takwata kamufuula nga kwaliko era sozi nga bwakuba ne kuyange sozi nga agifuula bizi eyo no ngaakuba eyange nemala nemukwata nemuga omuntu owuuno essimu yo mweri mu ssimu atagala kwogera nambuuza waawa nemugamba waawano ku saaluuni yaawano we wakaliga bwati ne bwati nangamba yaani oyo nemugamba nno yogera omuwala nemugamba nze bankyawa mukwano obadde ki omuwala nemugamba sooka ontunuulire bulungi ng'essimu yenjiina nemugamba omumanyi nedda nali nkulaba ng'oyitawo biki nemugamba ntunulira bulungi nemugamba nja kukwata buguda njiteeke ku face naye nga gyebiri ebyo my love buguda njikuteeka ku face anti yejo oyagala ogenda ng'otembeeya namugamba buguda ngenda gikujjako njikuteeke ku face nemugamba toddangamu okumukubira nangamba nsaba kunsonyiwa nze nali sikimanyi nemugamba tosoose kumwegaana omuwala yakankana nemukwata bnenda mumukuba nenga kamuleke kuba teyanvuma bambi nangamba nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu mukubira biki nemugaga omuweereza message nenzimulaga nemuga sizi zino siga omuweereza message ng'omugamba oyagala mulaba nemugamba kokiddangamu ojja kunoonya ekkuba erikuzeewo osuula kazigu nga toliraba omwana munoonya negyasula nentegeerayo
ne mugoja kunonye ekkuba erikutwala kazigo ko bwe kati dikubule nenza onkuchaira onze sagala kungira bwo omuwala yatya n'atambula n'agenda Saamu kuba essimu nenje muddiza kati ku saluni okwo kuliko akalenzi kuliko omuvubuka wakola njala era amanyi daddy action ne mutimu bisanyizo mwali kati omuvubuka oyo yali amanyi bwe yandaba kola ate nnyo kujja nandaba abantu najja nambuza ko teyansala mu maaso yamanya jiwunye omuwala yaddayo n'abagamba nze mundeke yagenda akaaba Saamu kuba n'envaayo omusajja Saamu tabukira kolo namuwa omufiirako namuwa style kayenje kamese byonna Sino kayenje yebere style kayenje ojiwa omusajja n'addayo ajimiza gwakowa pozo jonga enkuwe yekyana kijikulageko style kayenje najimuwa emirundi egi Smoti abakazi. Charawa mbako. Charawa ja kujira. Charawa wange namara manya tubampadde kayenje. Mbako. Era nalo. Bakuwera kayenje. Nerinnya liba terikyali. Ebere etya. Mama. Daddy namwa style kayenje. Daddy ngeje namuwamu kayenje yatya. Omaye musajjo okumulya n'omulya kayenje n'omulya kabuzi kachi. Gusali bona n'obumukola. Kabizi kabata kanyonyi. Omusajja yatya. Nabeerawo nangamba naye wansonyiye koza ate kubyaki nemkambaze sikulina akubuzi nadde ngenze gamboli dadi yabeera mufiya omanyi omukazi okukwa tugeze nti akute n'omukazi n'atayomba era omusajja yenna omukazi nakwata mbwenzi omukazi oyo n'atakunyegadde ekigambo osolo omunyumba ososulamu odduka munnange abamu tebaba nabuzibu era omusajja sina kye nalinga mukola omusajja yagenda ava ku bintu ebyo n'abyesonyiwa naguno gwaka kati bwe nkuzaye mabega ku muwala oli we yalwana entalo ne zimulema naziyingizamu bakazi bajja bali abewaka okwaliyo yali mu America omulala yaliwo bwe yamalo yazibayingizaamu ati agenda afuna TikTok yange ng'anoonya amannya g'oli omukazi oyo yaliwo mu America ng'akwata ka video twalina mulala y'ejjinja twakwata bu video nga twekiisinga nga mpeeka n'akwata ka video ka linki nakasindika mu inbox yani kanoli mukazi atutamanya ebintu bya simu bya TikTok kati kyeyalina okukola jukira omuntu akusindikira linki wogikwata mwesoka kuleta wona agisindi sene lyo kugenda ku video eyo kati eti yabi following yo alaba mu bawe jukira video zange natekanga ye namba yesimu na video zange zibake namba zesimu yakubira we simu yalina mu America simu yakosa ya mu America oba yateka yataye mu America oba wa 10 omukazi yanvuma nangamba nyina kabuguda katono yakalaba abakazi obujjo manje baboka boza yalanga zi video ngo sibe buguda yangamba kabuguda kachi era ina kati kotunda matama booster nengambo wai kwe yakalaba ati maila omuzaji yangamba nyina kabuguda katono era omukazi yanvuma my love jukira daddy tamungamba ngoma omukazi muno kuganda ina kabuguda katono ngasi yakulya kyakuluma kyanyingira era sikyerabira nenga buguda yange ntono munna nene sekiwa buguda nene ewerera ddala munnange omukazi yanvuma kabuguda ebiseera binalisi umalo nyina agambya tosobola kubango ina omukazi yanvuma isi before kati jukira daddy tamungambanga yangamba omukazi bayawukana nenga nze kimanyi omukazi gyali netali mu ggwanga nga simanyi nansi ntuufu gyalimu omukazi yanvuma nampereza message nakati nzina nga ziringa kasomero yanvuma beyamala okunvuma saamuddamu yadde ekigambo message nazuuka ku mache ekifo ky'okufuna ekyenkya natuukira ku message n'emmere saalya kyatanvuma nga tekiriyo nampereza ebifaananyi ebyeddayo neddadi nga bamaze emyaka mingi nebaganiza bino binkwatako nze byedda saagala kumanya sibaga amanya jojje musajja kuba tomanyi gye mmutwala bwe yamala obiweza walayi saavuma mukazi remember musajja sinaba mupasula sinaba kumubbayo omusajja atonda mubbo ino okubanga omuwe ekitiibwa olina okwefuula zola ebintu empaka wawangulira kati dadi bwamanyi kala zange entuufu omukazi yamala okunvuma nengenda nembiweereza dadi ku machi pressure zaamu kuba teyakola nze nagamba nagi nemyeyo gyaga kunnemesa nsolo omukazi ne tubeerawo omukazi ne tubeerawo sibifo kiki bamanyi okuzambala wena yambala galubindi buguda bamanyi
eno buguda yange baba eno buguda yange yino omukazi yavuga buguda anagikulaze buguda yange nfudeze atumanyi olaba buno obuntu badde butambula bu video buno bana batadde bu news wallahi nabadde sharinga video sharinga iyo sharinga olimba this is my buguda the password yani ana video jawa sharinze esimi yani so buguda yange blood era kusimia senga video jawa postinze jawa sharing ono badde ali kusimu yange ali mukwetinku eno buguda yange mukwano girabe msenga wajambala bwambazi my love eyo buguda yange simtolabe wa senga tosola kubashia eyo buguda kuseba sente obadde kyoyagala kulaga ko bulazi nkuseba sente eno buguda yange ana abadde yetinkulira mu simu yange nyina ndo gwena sharingidde obutambi namwegedde tabuta na sharingiza obutambi bw'abantu ne sharingiramu obwange kambulabi kadino nzo butambi aha nedda tulaba mukazi yavuma buguda wallahi mulabe buguda gye bavuma mukazi go wanjoga udeno usaku kanji swimming na dabayo nawo olabe eyo buguda izo gama mukazi mumba ya buguda jini ngalabele na kizimba nawe jango olabe eno buguda osolo gama mukazi muno aina ka buguda what are you saying ena muga ka buguda noko kana bebe washadenze biru wabi washali muna ina ngo nakasharingide namwe natambuza video nganinga nyina asasula ngamusajja mukali nzalile mpereza buli omu zinazade zilinking z'abashani lips z'abani bo washadenze mwabade mwakako nabadde mpereza buli omu era nadde ndabanga balono bunsa banga ngenda ku status nentekayo status nembaga matanafuna nudes jangu ne mu comment section zo ku TikTok nadde ngenda typing atanafuna nudes jangu era messages simu eno jola bejjudde buguda nze ntambuza video naye so bije nakoze ku sharingira mu zange zizo kanaweza wa sharing zizo omaze okulaba buguda zibangamu nasi nawe before buguda izo gamo mwana oyo mukazi siri musanywa zolegi wagira watu wanegira legging nawe zempozi nganda yabanga gutusha buguda mweli obadde ki video simu yi yawo ate ndi mulegging sano baragano buguda hey SB fayagala nnyo buguda omukazi yanganye nakabuguda konzo osaga omuntu wajimulagako natuka nenjimulaga ntakugira omukazi yanvu masamu vumane mpereza dadi nenkaba dadi teyakola najja nansinkana yansinkana nangamba omanyi kakati tetugenda okukola biki olaba oyonze oyo mukazi ebitufu yali jali biki ne mugamba wangamba omukazi mwayawukana ono yakanvuma tandaba kuzikiza nono uno omukazi yanvuma kyatanvuma nga tekiriyo omusajja onangulira Harry Akawondo yali ansanze nvuga Markex nangulira Harry Akawondo oro nagenda ne jenamba kumuganda nawe yalinda loli yagula na motoka yagula ka motoka so namgala wewe nzembe mugapi chena mukolo na ijali ni mpozi mpamvu tukole parts tukijja kuda ne party yokulala tujja kuda ne party yokulala embozi ya senga mpamvu ekyebuzibwa nti we yavono muchala amulangide ka buguda katono twanga yesenga maita ina buguda nene kichi ekyaddako senga waliwo mukwano gwa fana eno muganda yamubbe mmotoka bwajigula naye senga kazara yembwa katono oyigwe maka musota umanyi unobwedda bumaka tumusota akamotoka nabali bana bisebe sasa nakagwira mukazi ze nange mukwano ke yali yangulira omusajja yandokera abe wabwene bamuchawa bambi musajja tunamu bambi sagala mukavumirire ke yampa kusinza obusobozi batere ebisebe bwanda bayaliko yangulira akamotoka nankolera edduuka yakola ebintu bano ono muganda yali muganda wamina ko luganda ne banchawa muganda oba ita Saddam Rashid lukwago kojja amwita ate amwita kojja banchawe ekikecho ne chinchawa nga tichagala kunda bako we bamala okuncha bakozi bano bancha eno mwana wabwe ngenda mu bachaya era naye nenkola byenkoze ne ngenda nenkola bye nakola naye ne bamucha no mwana ne muchaya abewaabwe tujjamba tunda ne party endala embozi ya senga empanvu nnyo nenga ne wetuli wato wasenga munyweza asange wano kiteri ku sita ekizimbe bakita Bread House jangu esonga zonna ez'abakyala bagala kugeza buguda nembuga yaffe enkulu eri eyo ku Masaka Road abakyala bagala
service kiwano okuzaba abagala okusika abalongo abakyala tebakyalira nsiko obasika tukola ebintu ebyo abana tubasika ebigaga abana balina nnaka zitunula bweziti kati muli ki tubakolako ez'amazzi mu kisenge omukyalo olina okubanga okola ki omukyalo olina okubanga wansi wagira olina okubanga ovaayo ganeena agakontola agasamuka waggulu byonna biba birina okubeeramu kati product nayo tuginayo wano ekola gindi bbiri omukyalo olina okubanga ofuka bulungi nnyo ddala abaami ate abagala okomyawo abasajja ng'omusajja yagenda tumukomyawo olina gweyagala okubba alemedde gy'omubba nkuyambako nitubanga tumubbayo oba gwe namba emu oba namba bbiri ffe tebitukwatako kasita ogaa nti mujjawo mukooyi nze ate oba SB4 nze mpala n'abakazi bajja naye wabanga tugeze nga gw'oli mukazi ng'olina mujjawo nga sikumanyi nga mbalaba ku social media mwetwala nze mpala na mujjawo n'okusinga gwe b'omuwalana nze oba gwe namba emu oba namba bbiri nze tebinkwatako nze nkuwalana n'ekika kyo ne nkiwalana era we mba ngambye ebbaloga mbaloga mwenna kika kiramba some namba y'essimu senga namba eri 0709 49 999 tugiddemu eri 0709 49 999 okay abadde senga munyweza twakudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tulina emboozi mpanvu tujja kujja nga tunyumya emboozi mpanvu nnyo ekyebuuzibwa bali bajjabe baalagawa tetukyabawulira ku tiktok baavaako atugambyeko mbu omu yagwa eddalu anyway katubasiule tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.